Lwa Chris Evans mazaalibwa ge ya tuli basanyufu ng'eggwanga ng'abayimbi ya nze ndi mukwano gw'abangi like buli omu mwe mwenna omuweza birthday nzija ne mbalabako so nsazeewo munaye nsanyukeko naye kuba mukwano gwange. Of course kiri rare naye nze munaye bwe mba ne mukwano gwange mbeera mukwano gwe ya sitera kuba na mikwano mingi naye emitono gye nina gikimanyi nti ndi true friend ya muyimbi wa kabi ate mukwano gwange tukoze endongo nyingi like tulina plans nyingi mu ndongo ate n'olimba lwe twakoze of course tubaale mu mulaba akola bulungi ya nga nange bwe yampa opportunity ne nyimbako naye nange nsazeewo nsanyukeko naye ku lunaku luno. Simumanyi nnyo mu buntu mumanyi nnyo ng'omuyimbi kuba ekisingo tugata music so omuntu nga ye simumanyi nnyo but ke mumanyiiko mu buyimbi his real munyaanya anti obwo obuntu bwe kyekiri kyengambye nti mu buntu simumanyi nnyo manyi nnyo nga tuli mu studio ya tasobola tasobola tekibangawo akimanyi mukwano gwaffe sigwa kuwona mpewo sigwa kiki ekiddako gwa friendship as in friendship yeah. Nedda ffe tetwababuzaabuza amazima kangoogere amazima kuffe fembi tewali yamanya kaadi eyo gye yava naye ekifaananyi ekyaliko twali tukikozeseza mu video shoot so maybe abaaliwo ku video shoot be bakitambuza naye tewali yamanya ffena twakyekangira ku social media yeah. Ondaba otya naye Yerusa tunira ku bigere byange engalo zange naye Yerusa seyerusa kyensobola okwogera though nali mbikozesezzaako because nalina embalaba omuntu nangamba kozesa kino ekikebe of course nezigenda naye nagenda olaba nkyusa ekkala nembivaako seyerusa era sibiwagira thank you yeah. Ate lwaki nkuwa obudde nga sikyakukola ya nabivaako kati simanyi bwe biri luli we neyerusiza byali bibi kati simanyi kuba sikyeyerusa ng'eriwa embaga nze nagikola wali ondabyeko nga nvayo neŋŋamba nti nina embaga nga nkola ki nga ŋŋamba ki nti mujje muli emmere ewaffe ndabangayo omuntu Happy birthday, Chris. Asajja kenkofira kano kankoze bubi okumbika. Nange Mary Bata jangu nkuwe kuhaga. Jangu omwana wattu. Bannange mukube kalulu eyo. Bambi webale nnyo munaye ebino ebintu ndwawo okubiraba ali nagambye olwairo kambeere waka okitegeera naye abitekisa ampise embu simanyi tuteese ku lonche eriyo nga 29 October by the way bata wundozo onobeerawo nga 29 October ku Freedom City bajje ku Freedom City tubabulire ekiddako buli kimu mugenda kimanya ku olwo onkubye surprise onkubye surprise nnyo nnyo Chris wange oli kiwala kirungi oli kiwala kyampisa kiwala kyampisa bambi kati kiyiyiza ne keeki bambi kinkwasa ekisa bambi naye mukama banga ddene
neetegereza olwaleero Mary Bata ye muntu yasoose okupostinga ku Facebook. Kale osobola okubeerawo munne nga tomanyi nti eriyo omuntu akufaako bw'atyo. Olwazuukuse bwe nti posti gye nasoose okulaba yabadde ya Mary Bata. Kiba kyewuunyisa kubeerawo omuntu gw'otaazaalibwa naye gw'otoyinaako oluganda naye ng'akufaako bw'atyo. Nammwe bannamawulire abazze bambi mwebale nnyo. Era bwe kinaabaawo eky'amaanyi tujja bagamba naye sofa saawa zino tulaba nga tekinneetaagisa nnyo. Naye nga bwe kibaawo era si kyekiwala ekibi. Okiraba kiwala kirungi, kiwala kya mpisa. Ate kati mubadde ki bwenzannya nze ndeeseketi mubuuze Mary Bata. Bambi kyo kyana kirungi. Omanyi Mary Bata abayimbi be Uganda bakubye ebintu bisatu. Empisa okuba nti afukamira ng'alabye omuntu yenna amusinga obukulu n'aludde mu industry okusinga ye. Ebiiso kwegamba si kyekintu si kyekyana ky'oyinza okuyisaamu amaaso kitegeera. Brisho oyo twali tukola kayimba kitegeera. Wawo oluyimba baluyita Another Lover lwe tugenda okulonkinga ku Freedom City. Twali tukola luyimba. So kati abantu bo ne bakitwala nti nno oba twagalana biki okitegeera. Sijja kubageraageranya naye ky'oba omanya buli omu mulungi mu ngeri ye. Ono kyabakubya biise ebyo ebitangalijja kitegeera byotayinza kusanga walala. Owa ekitiibwa Zani oyo saagazi bintu bitabuka mukambwe kambwe sijja kumwogerako. Naye nga bambi Bata weebale nnyo. Tumena kubanga tusala keeki. Bambi. Tujaguza amazaalibwa ga Chris. Omuntu nga Chris twagala okwagaliza amazaalibwa gano. Nze ne bayimbi bannange abatasobodde abataategedde kuba nawe badde tewategedde. Naye munaye tukwagala nnyo oli tafaalidde nnyo mu industry weebale kutubeererawo weebale kutwagala naddala nze weebale kunjagala. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chrissy. Happy birthday to you. Happy birthday. Emyaka gyo giri emeka? Tuyingidde 29. 29 egyo nagikonfaminze. Tegiriimu nti oba kintu kyonna. Jjajja yandaze kakaadi olwedde guno ogwo. Naye si buli wa 29 nti mufumbo kitegeera. Muteeka abantu mu mbeera ey'okuwasa olw'empaka naye bwe batuuka eri ng'embeera etabuse oba omuwala akuba omusajja ekikonde temubaayo kitegeera. Jjajja gy'ali naye ate abawala tebamwagala mbula okuba yeeronda biki. Bw'otwala omuwala n'agamba nedda oyo muleke naye ate abantu abakulu okitegeera eriiso ly'omukulu addugala weewalaba okitegeera. So kati bwe mba ntutte ngoona si kapini obupini wano kandabe tekaliimu mu nnyini kapini obupini kokka kakugobya. Annange mukinkoze Bata y'abasooka okulyako. Nedda bannange oyagala kukola otya? Oyagala kukola otya? Nedda maama. Nedda maama. Nedda maama. Ebintu ebimu mpozi nga jjajja n'aba talina dikooda naye dikooda bw'enaaba nsasule n'alaba ebintu nga bino biyinza obutamusanyusa naye nga neeyanzizza. Nedda bannaye ffenna tugabane. Ane Mary Bata mpadde surprise eno.
mukulu Abitex ankoze bubi mbadde mmanyi tuli ku nsonga za launch nga 29 October ku Freedom City 29 October ku Freedom City wetuli Another Love Bikalubye concert ate kubadde nze nkoze bino bannaye munsanze wano nkutula ddiiru ya ssente nkutula ssente mbadde nkutula ddiiru ya ssente kitegeera obubadi mwe mubunsulamu ate mumala ne mukola ki olunaku lwe bankuba ennyondo buli muntu alowooza nti nali nnimba naye nga natuuka ne ku kitanda waliwo omuyimbi eyajja okunnambula nansanga nga nvuddeyo n'akwata ku mutwe nagane wannange sajja kino nemugamba ssebo dokita nsiibudde kale banaye mwebale nnyo tweyanziza